Olunaku olwaleero n'olunaku lwajjo abasajja bano n'abakazi basiibye Lwengo. Lwengo eno gye batandikidde nga bakuba kampeyini za Museveni. Wabula olwa akabonero akabeera ze ne tebakategedde. Banyabo ne basewo. Oba oli Muganda oba toli Muganda. Akabonero k'enjuki okujja n'ezizinda ne zigwe wantu we zigudde ku mukolo nga tezirumye muntu n'omu nga zigudde obugwe. Akabonero ako kalaga nti waliwo eggwanga uyolekedde ewakyamu. Muffe abamanyi obuwangwa n'ennono ezo enjuki ezijja mu mbeera eyo ziba zijjidde mu mpewo oba mu musambwa gwe bayita namuzinda. Mpuliddeko bo ng'aba-NRM bagamba nti enjuki bwe zijja ziba ziranga balongo. Kummwe abali awo aba NRM ani alina abalongo be yazaddeko olunaku enjuki lwe zazze? Kyekibuuzo, mulekera okubuzaabuza abantu. Abasajja n'abakazi baddayo okusamira era empewo za Buganda ezisinga obungi ziwanguluddwa Museveni ze yakola nazo omukago. Akabonero k'enjuki ako okujja ku mukolo gwa Museveni kitegeeza nti empewo za Buganda zisituse era oyo abadde namuzinda yabalaze ku lwakuba nti mmwe amagezi gammwe mulina matono nnyo amangi. NRM nammwe amagezi amatono mulina bangi. Oyo jjajja namuzinda ke kabonero akakyovula tezirumye muntu n'omu zizze buzi ne ziraga sayini ne zigenda. Bino byo ku bifaananyi bibaddeyo. Amasaka yonna oyo mukwano gwange nnyo atwegaseeko ne twegatibwako omubaka wa disitulikiti y'e Nakaseke. Honorable Sara Najjuma Nakaseke twesibye nnyo okulaba maama. Honorable Sara twesibye okulaba. Era ne twegatibwako omubaka akiikirira abavubuka abawala mu Parliament. Akamuzulitekayo. Kaakati mutandise enjuki. Agave. Kati kwagala. Eggulire liri ku njuki. Eggulire kati liri ku njuki. Nanyini kamera yaani? Olabona yakitya akola na station ki eno toyagala kulaga mawulire ga nanyini kamera wa station ki ate nga ayagala n'ekifo kya NRM nga abantu bakkiriza bagenda kimu ekya disitulikiti enjoki ziranga balongo. Ndowooza owulira abajjalonda bakulembeddwa mu Kinyarwanda ssuubi nti enjuki ziranga balongo kubanga obwongo butono. Mu bifaananyi bye mulabyeko ozira bulungi nnyo. Mu bifaananyi bye mulabyeko ebikalu ozire bulungi nnyo. N'oyo yennyini abaddewo tezimukozeeko wadde obulabe. Oyo omulala abaddewo omulala tezimukozeeko wadde obulabe. Zo zireese bulesi kabonero kaazo ne zitambula ne zigenda. Zikoze bukozi kabonero kaazo zo ne zitambula ne zigenda. Tezirumya wadde n'omuntu n'omu. Okitegeera bulungi. Kati yo Munyarwanda oli Kiwanda Ssubi yakugambye mbweze enjuki ziranga balongo. Era nga bweri enkola yaabwe cow mentality oba sere cow educate cow. Agambye nti ziranga balongo. No problem. Ziranga balongo. Mujja kiwulira. Awo tuvuddewo. Kwe tuvaawo awo mu nkola ey'okujeregerera Museveni kwabadde ajeregerera abantu bonna mu bitundu byonna n'okulengeza. Akatambi kano yali ansooka nkabazannyireka abasajja Banyankole abeeganye ebikola bya Museveni mutabani we okujerega nga akozesa Olunyankole. Bwe tuleke tusimbula video bulungi nnyo. Abakulu Mwankole bino boogeddeko. Tusaba okusonyiwa abalowooza nti Muhoozi ayogerera Banyankole bonna. Tuse wano okwejjaku ekivumu Muhoozi kyataddeko n'alowooza abantu bonna ndaba na Uganda Abanyankole bakyawa tribes endala. Si bwe kiri. Muhoozi byakola bya Munyankole akikola ng'omuti nga Muhoozi n'esi Banyankole bonna. Ekyokugamba nti akwata abantu n'abatulugunya mu lulimi lw'Olunyankole kya buswavu tukivumirira ate tukigaana. Mukuleeta tocha kugamba nti atali Munyankole bajja kukuba emigo nga emigo gye bakukuba nti bakuba tomanyi kwogera kigambo oba kuyigiriza Munyankole. Nze ndi mukyala musuubuzi bwe naagenda emwoyo gye nsuubulira ne bagamba nange njogera obwewaabwe naalusobola nange sijja lusobola. Ffe nga Banyankole tugamba tituli niye tetuli naawe
akaruru ka NRM ngamwe bwakalabye aka primaries katulaze nti akaruru akajja kagenda kubeera mu kufa abanayuganda mwetegeke muvumirire akaruru akalimu obutabanguko muvumirire akaruru akalimu violence ate tuwagira violence. Supported by two people was led awandikide abakulembeze ba elders mu region ya Ankole. I wrote to the elders in the Ankole region, just in case they've not seen it, to bring it to their attention and to call out for their voice before it's too late, asking them whether they are comfortable and at peace with what's going on, whether they won't raise their voices before it is too late. Because what is being done by Museveni's son is a trajectory that is leading our country into a terrible, terrible place. The genocide in Rwanda did not start by people cutting themselves. It started with words and actions that demean and dehumanize other people. The Holocaust did not start with killings. It started by actions and words. That is where Museveni's son wants to send this country, by pitting the Banyankole against the Ugandans, which I want to call upon our brothers and sisters from Ankole and the elders of Ankole to distance and disassociate themselves with the acts, the brutal, immoral and tribalistic acts of Muhoozi and Museveni. Because it is clear he is committing crimes and you want to pay. And if you don't distance yourselves from them, be sure you will unfortunately pay. So I call upon all of you to distance yourselves. Alright. Ndoza muwulidde bulungi. Kati mu nkola ey'akamanyiro n'okujooga. Omwami ono olunaku lumu yayogera ebigambo bino ng'era amanyira Abanyankole. In Ankole there we had a small king, but the Banyankole thought he was a great king. He was Lubambansi, the control of the whole world. They thought that Ankole was the whole world. Lubambansi, Mugabe Nyakusinga. Nkabaddiremu. In Ankole there we had a small king, but the Banyankole thought he was a great king. He was Lubambansi, the control of the whole world. They thought that Ankole was the whole world. Lubambansi, Mugabe Nyakusinga. Alright. Bwe yavaawo najja nayogera ebigambo bino ng'alumba Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda. We had these little kings here. In Ankole there we had a small king, but the Banyankole thought he was a great king. He was Lubambansi, the control of the whole world. They thought that Ankole was the whole world. Lubambansi, Mugabe Nyakusinga.